bubaka kiboina omwana omuwala ayagala joininga ebintu bino simanya eyo babakolanga abayimbi kola bwoti tuyite wano abayimbi ensonga babunyabonya challenge ezo tewazifunako tetwazifuna kuba kati nze wabula nedda amagezi genyinza obbawa nze tekyantuukako naye amagezi genyinza okuwa abawala abo ku standing at their ground. And when I stand my ground, I lose out. Tuli banji, oyo nyine ewamu ki akabana bajjo basaba emirimu balinga miliyoni. Bayitirivu. Ne ekintu ekyo bw'okikola era omukyala gwasemba nakyo when you give in to a man for a job era ekisodde kirya gwe musajja isoka dayinza okwanga mulwadde obanga mufumbo kwegamba era gwe kiddira. So olumu ateka tegugenda bera okuba era ina nomulagwa jjo kikola olumu tagenda nagukuwa bamute bakwa obumu nagukuwa nga ate tosobola era nova nenga ajukire eri ate wakozesebwa banange ku standing your ground ekyo kyosina option endala sigenda kuyimirira ku mbewo ngamba abantu kiriza ofuna omulimu ebira tunabira later I cannot no stand your ground, God will make a way. Okikulu tugane tulowooza nti kino bwe sikifuna ngenda kufa no omulimu guno bw'otagufuna Katonda abakutegekeddeyo omulala. Yes. Anti walokya obajagala ku mutima. Now ate kati tugambe for example omwala azenga mu fan factory. Nkwe example nira then oba manager waffe namugamba you have to first do this of no mulimu. Kati kyogamba fan factory ye company yoka ekola comedy wali endala ayinza ogenda ku labonta ayinza ogenda eniwabbe omwami abbe mu kibi they can go anywhere. So ekyo tuleke tekigwa tekigwa tuleke kwemala mu maanyi tikino bwe kigana mba nfudde. There is always a way. Okay, thank you so much. Embwazi ya Mulokole teyinza kugwa. It is very inspiring, very beautiful. Ng'omukyalo mu mulimu gwe bayingirira obuyingirizo ogwali tugwe tumanyi ng'ogwa abasajja. Olwo bye twadde nawe mu lutambula tugenda mu mulamu Katonda tukomewo ne twekye. Program simu ekyagendera ddala mu maaso.